ngenda byogera abajja obbulira bajja biwulira abatayagala biwulira tebajja biwulira kubanga embuli etefa yonna kubanga nze omulimu ogwange gukoze naba mugukoze kale bwe nfumu tokaawo nno mba ngenda butereevu okwebaza bwe mala okwebaza nentandika video bulungi nnyo njera okwebaza bakomrade obikyali mu nsonga zino eza struggle mwenna abakyakola emirimu egy'enjawulo abali ku social media platform ez'enjawulo ng'oli ku Twitter nkulamusizzaako bali kukola mulimu ogwo abali ku TikTok abaana n'abaana b'obulenzi mbalamusizzaako abatannayiika Windows nkiddamu ntumiddeko omwana omuwala n'omwana w'obulenzi ng'oli ku TikTok okola programs ezizimba n'okulaakulanya eggwanga n'okubuusa banno nkulamusizzaako n'ez'enkyukakyuka ng'omanyi tonnayiika Windows nkulamusizzaako webale kukola era sigala ng'okola ekintu ekyo ne namusa ku baana b'obuwala n'abaana b'obulenzi abakyakolera video ku bwenyi bw'ekitabo nga za byankyukakyuka na kwagala ggwanga lyo namwe mbalamusizzaako nga tonnayiika Windows namwe mbalamusizzaako bale kukola mulimu ogwo bwenvaawo netumira ku bakomenti nga kuba sharinga ne bwe twatandika nabo struggle ndabyeko wano omukyala omuta Sharifa Sonko amwanyinaze Sharifa Sonko nkulamusizzaako kansubire nti oli bulungi nnyo gy'osinziira oyo omu ku bakyala abatandika struggle dde wano tagivangamu tosobola mulaba nti akoze live akoze eki ne buli video yonna oba omuntu akoze video kuliko omuntu omu oba abantu babiri Sharifa Sonko muyinza okupadde mu manemu aludde mu struggle kuba twagitandika kwali n'abantu abalabye abali eyo kale mwe ndambalamusizzaako abakola emirimu gyonna n'egyokusharinga n'abatavanko mu struggle wadde okuwuka kale mwe ndambalamusizzaako nyo okusingira njera olwaliro nnamuntongera byalo mukyala bamuta Sharifa Sonko nkulamusizzaako mwanyinaze wonna wooli kubanga oludde mu struggle eno ate mmanyi nti engeri gy'oli omukyala ate olina ku challenge nga bingi n'obanga okyali mu struggle munnanga I salute you mwenna bwe mmalaawo nno mba ngenze mu video wetandikira ngenda kuddamu okusookera ddala ngenda kuddamu mbawe akalowoozo ke nabo akulu okusatu kankadde mu video ya leero okusookera ddala nsaba okusaasira ab'eŋŋanda z'abagenzi abafiiridde mu njega eyagudde mu ggwanga lya Bungereza abaana bannayuganda ababiri bwe basobodde okuba nti baggyibwa mbudde mu bintu ebyekuusa ku buvuyo obw'abaana nga bwe tuyita ba teenagers kitalo nnyo ddala kubanga si kyangu nnyo okuviirwako omwana emyaka egyo ng'ate oli mu nsinguyira mwenna Mukama bakingirize mu kalowoozo kalero ngenda kaddamu ke nakoze video okusatu era mbalamusizzaako mwenna abagoberera akalowoozo kano bw'obanga oli muzadde ng'oli musajja omukazi ng'oli mu diaspora nkuddamu okugamba nga bwe weetegekera okubeera obulungi bw'oba otegeka omuntu agenda okukuddira mu bigere oba omusika w'abaana bo abazungu bano bakola sisitimu yaabwe mu kalowoozo ka leero nga sisitimu eno ekulyetinga abaana okubeera unruly ng'abaana tebagambibwako balina more powers than their parents so nga te mu Africa Africa omuzadde yabeera overall commander yensonga lwaki naffe tukyalimu empeka emera singa twalina amateeka nga agali mu nsi z'abazungu kitegeeza twalina tetuli mu mpeka emera kale gwe omuzadde wa toli mu bwangu bw'oba omaze okuzaala omwana onaasumukamuko katono omwana oyo mukwata omukuteeke mu Africa mu family members oba relatives bamukukulize bulungi nnyo oba buli lwofuna yo holiday ya mwezi gumu myezi ebiri kwata abaana mugende mu Africa bakozesa emirimu babateeke mu layini bababuulirire ki ekyokukola dani okubaleka abaana bakulire mu diaspora amateeka gaboonoonye mwe muyinza okulowooza nti amateeka gakwata ku baana gabayamba mu nsi z'abazungu no gaboonona bweno lwensonga lwaki abaana b'abazungu n'abaana bakulira mu nsi z'abazungu bibeera biri eri abasinga obungi temubeera mulamwa ekisooka amateeka gabawo obuyinza bungi okusinga ku bazadde baabwe gabawo obuyinza okukola ekintu kye baagala against their parents will amateeka gabakugira n'okusobola okufa ku omwana mu bazungu waddemu okufuna boyfriend as long as yawulira nti akyetaaga okufuna boyfriend oba asula mu nnyumba yo batasula mu nnyumba yo kasitaba ng'awezezza emyaka 14 ku 16 waddemu okufuna boyfriend era bw'okimugaana alina etteeka mu asobola okusinziira okukola ki okuvunaana oba okuyitira poliisi nti maama wange oba taata wange anemesa okukola ki okubeera ne boyfriend we so nga ate mu Uganda tukimanyi nti omuzadde yenna bw'aba azadde omwana aba ayagala nnyo omukubiriza asobole okusoma afune future agende okutuuka okulowooza ku by'abasajja oba by'abakazi ng'alina waatuusa osobola okwesapootinga ne bano bo omwana naba myaka 14 nti maama
nina boyfriend era boyfriend njagala muleetako wano kati bo yembera amateeka gye galimu so nga ate waffe kive omwana myaka 14 mulwana yabira 18 akuga ebintu by'ekisiru nga gwomusubira mu future y'amaanyi nnyo kikukulako wayino gakireka omwana anzala buzala kati njala bagamba mwenna please buba tuli mwangu mukwate nga abaana bammwe mubajje mu diaspora mbaleete e Kampala mbaleete bajjajjaabwe oba oli musoga oba oli mugwere oba oli munyolo oba oli mutolo oba oli munyankole oba oli muganda oba oli muki mbakubiriza omulamu kutakongula mumala ebiseera nga mukola naye nga mukolera abaana bammwe baana kye mugenda okukolera nga bali eyo nga tebali mpeka emera omuzungu yakola amateeka ago nga galiwo kukubisa byayi abaana babeere nga tebafugika kyovola balina ekibuli tebagambwako naawe kenyini omwana asobola okusibya naye nga ate omwana wo nga kyomugamba kyekituufu kati yensonga lwaki mbagamba nti bw'oba olina obudde funa obudde omwana omukwata omuteeke mu Africa amale omuteekamu empisa akole ng'alina empisa ng'asobola okukola emirimu ng'asobola okuba ng'akola ki yeeyimirizaawo kino mbadde temukimanyi mu diaspora abasinga obungi bwemutamanyi omwana olina omulabira okuva olunaku lw'omuzadde mpaka lwaweza emyaka awo ng'esatu era ng'osobola omulekera omukozi gwe tuyita nani naye ate omwana oyo ne bwava ku myaka egyo ng'alina nani okimanyi nti abaana muzalidde mu diaspora nti asobola okuweza emyaka 14 nga takkirizibwa badde okwefumbira eglooro badde okwefumbira kyetuyita okwefumbira emmere yonna dde ekikopo kyakyayi omuzadde gw'olwo omulabirira nti kimanya amateeka so nga ate ffe we twakulira twagenda okuweza emyaka 13 14 oba 15 nga tumanyi okukola emmere tumanyi ogisaaniika tumanyi ogijjula tumanyi okutyaba enku tumanyi okukola buli kimu nga tukimanyi bulungi nnyo era nga omyaka wetwabira emmere nga tusobola okukola emmere ya famire tusobola ogijjula tugiteeka tugifumba n'oginyiga neebwobeera kwegyo emyaka ffe tetulowooza nti batubonyaabo naye tebatubonyaabonya kubanga twakuzibwa bulungi nnyo naye kati bano abaana emuzadde ku myaka 14 tasobola kwefumbira kikopo kyakyayi tasobola kwesiikira tasobola kwefumbira chips kitegeeza mulina ekizibu ky'amaanyi nnyo kale saagala balwisa kekabadde akalowoozo kaleero nkadda mu ku lwokusatu olw'incidence eyaguddewo gye nalabye naye nga nabadde naakogera ebigambo ebyo nga mbyogedde ku lwokusatu era kadde kalowoozo ne biggwawo ne ŋŋamba nabadde olwedde mbagambye abazadde kiki ekiva mu bintu by'okukuza abaana nga bakuziza ekyo nga diaspora kyekivaamu kyekyo kale kyekyo kimaliriza kalowoozo kawedde kati ndowooza vidiyo entuufu ketandike okusookera ddala kitalo nnyo ddala n'olwaleero olwajjo twaviiriddwako musajja enkwatangabo njala tutwala omukisa guno okubikira Obuganda n'okubikira Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo baffe gusinze ayibeene twakuumye bubi musajja wo enkwatangabo gw'omanyi obulungi Dr. Agre Kiyingi omusawo mukugu mukujjanjaba emitima mu luganda olw'ebuziba gye tuyita emyoyo egiba girwadde bw'atyo Katonda amujjuludde mu ngeri erimu ebibuuzo eby'amatankane ng'empale ya Yoseeri musajja woono tukimanyi nti y'omu ku basajja enkwata engabo abadde balwanirira Obuganda n'okulwanira Uganda okufuna emirembe n'obwetwaze obutuufu kigambibwa yafiiridde mu nju ye era obubaka wambise bwajjidde ku kibanja kya mukyala we ne bulyoka bubuna ensi yonna Uganda kale butyo gusinze nnyo ayibeene twakuumye bubi naye nga ffenna lyekkubo enjawulo ya budde naye ofudde otya awo ngenda kujjawo katono obufunze mwena badatumanyi Dr. Agre Kiyingi ngenda bo basomesaamu ono bamulage katono then tulyoke tugende mu maaso tulyoke tuzanye firimu eno tuzanye vidiyo eno bulungi nnyo eyatulesa olwaleero tugenda tandikira wa njala sooka bawa update esookerako ddala esookerwako ddala ndowooza olwaleero we ngenda kwogera vidiyo eno naye ntaddeko essimu eno wano ngenda kuta essimu zino nga wabuze eddakiika nga 45 mugenda kuteesa kubanga Museveni atandise okukola okwesukwesu okweddiza ettaka lya Uganda lyonna alifuna lya gavumenti nyongera okubajjukiza nga sinatandika nti ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 omukulembeze omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba akoma mu Uganda
kale wenna ayina ekibanja ku social media nkusaba opostinge ekintu kikikakatako kwata ekipande kyonna oba eddoboozi ly'omuntu yenna eyakoze akalanga ako kateekeyo twagala abantu bangi nnyo abajja okuba nga bakingiriza omukulembeze nga 15 omwezi ogw'ekumi mwaka 2023 njala okubaza ba MP bakansalazi abasobodde okukola video naye eriyo abamuwaggale abafuddemu abamuwaggali mbalaba so mayinza byange mbikola mpola saagala nnyo okubaleekaanira akabinja ka G20 nga bwe tukamanyi kakyaganye kakyakoze amawaggali neffe tukimanyi bulungi naye omukulembeze abalaba kale mwenna bakoze video mbebaza okuba temuzikoze ne bamawaggali ba G20 tubalaba munnange temuluza tubalaba ne mukulembeze wa mulina abakulembera gomulooza nti agenda bawaggula tumulaba buli kimu tukiraba bamawaggali abali mu G20 tubalaba naye ekizibu kiriki ekizibu nti buli omu ensi egenderaba tuvudde wala nga tubasomesa ebintu bino abantu tebabitegeera ne mutandisa obbira bandowooza twagala enkyukakyuka betwali tulowooza nti bagenda tukulembera mu nkyukakyuka ate batwefuulidde n'ekyo si kyekikulu pulezidenti yakugamba tolinda mukulembeze okulagira kola kyolina kukola gwe kennyini weetandikewo ekyokukola tulyoke tugende mu maaso nnaku z'omwezi 5 omwezi ogw'okumi omwaka 2023 pulezidenti akomawo so buli kimu tukiteeke nga bwe kirina okubeera alright tugenda tutandikira wano ndyoke tutandike video eno okusookera ddala Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okuluma kutu n'okuwaabira ebizibu bingi ebiri mu Buganda ebyolekedde wa Kabaka abantu bangi bafuna okubuzibwabuzibwa mu ngeri emu endala olw'okuba nti bano abasajja abatamanya ŋŋamba abajja mu Buganda nga batwefuutiiseemu bayita amannya agaffe era ne basoma ebimu ku byaffe ne beefuula nti Baganda kumbe si Baganda abantu bangi abali mmenga abafutubeddewo okutuulawo nga tulowooza baali Baganda kumbe si Baganda naye ng'ate ekyokuba nti Baganda oba si Baganda tekitukwatako singa bakola ebyo bijja mu myaka gyabwe n'okutwala Obuganda mu maaso naye tugenza okukizuula nga abantu bano bonna zaali enkweze ng'ensoole ezaalondebwa nga zimaze okwetuma amannya g'Ekiganda ng'era zikulembera Omumpembe Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Wasanya Gamulengejja Ssaabasajja Kabaka bwe twogerera enteekateeka ya mukulu Yoseri Omumpembe okugamba nti ettaka gavumenti egenda ddeddiza kino kivudde olw'okuba nti bamaze okutuula n'okukajjalira ku ttaka lya Buganda lyonna erisinga obungi nga kye balina kati kukola kwe kuddira okuyisa amateeka ag'ekimpatiiro olw'okuba tebameti tebajja kuva mu buyinza oba tebayinza kuva mu buyinza ettaka balyezze babe nga buli muntu yenna bamutuddeko nga balina obuyinza ku ttaka y'ensonga lwaki bano abasajja bakoze ekintu ekyo emirundi mingi abasajja bona abazaana b'okwetoola Buganda yonna bazze bagobebwako ttaka nga teri wadde akuba wuli emmengo okwogera ku nsonga z'amataka ga Buganda teri muno bwe twogera ensonga zino njagala tegeeza mwenna Baganda obwakabaka buno bwali bwazimbibwa ku musingi omugumu bweggulugulu era nga buli kimu nga bwe kikolebwa kirina okuba nga kitambula mu mitendera tewali kiwayi kyonna mu Buganda kitaalina ttaka era kyaweebwa ttaka ng'ebintu bino wammanga wano obwakabaka bwennyini bwalina ettaka lyabo Ssaabasajja Kabaka alina ettaka erirye abalangira n'abambejja balina amataka gaabwe abataka bennyini aba Buganda balina amataka gaabwe ebika birina amataka gaabyo abantu n'abantu basekinomu balina amataka gaabwe naye amataka gaabwe gaali gatwaliddwa gavumenti ya wakati ne gazzibwa naye twagala kubuuza amataka g'abantu bano bonna ani yagafutubbalako n'addamu n'agatunda ne gatwalibwa okutuuka nti kati n'ebika ebisinga obungi bitandise okuba nga biweebwa ku mbuga zaabyo n'okuba nti n'abataka batandise okuba mu mbeera abataka mwesigenda bbalwako wadde oboogerako kubanga ekyamwe mwakikola mukimanyi bulungi nnyo kirindiridde buliririzi ssaawa kiveeyo mu lwatu abantu bakitegeere kiki ekituufu kye mwalimu ebizibu bye mutubiddemu Katonda y'amanyi ebizibu fye bye tulaba tulinze bulinzi budde ekiddako Mukama y'amanyi kubanga naffe tetumanyi naffe tubategeeza nti emmotoka mwalinya y'amagye ng'etokota ate yali etisaati weya temwamanya wagye yali erege ne mbuukira kati mujja kitegeera Ssaabasajja Kabaka nsaba kuloopera okutegeeza enteekateeka y'eggombola y'ekira weetuuse essaawa zino nga ettundutundu ku ttaka eryo abatamanya ŋŋamba abalitunda kati wano we lituuse already nga bamaze essundiro ly'amafuta lyamaze ligenda kugulibwa bugulibwa then tulyoke tugende ku nsonga endala kambalageko update wawe tutuuse ku nsonga zino n'abatunda ettaka lino wawe batuuse ku nsonga eyo kubanga ye eyagulawo nga bamuguzizza awo atuuse
eyo ye petrol station yo yawedde ku ttaka ly'ekira abampembere batunda ekitundu ekisinga obungi kyo abampembere kye bamala otunda ettaka eryo petrol station yo yawedde bulungi nnyo ku ttaka ly'eggombolola ly'ekira. Awo tuvuddewo kati katugendeko wano ku mbuga y'Ebusujja ku ttaka ly'abekika b'Ekyengeye muwulire bulungi nnyo tusimbule video entufu yatuleese. Omulungi omugeye abakulu b'ebika bonna n'abataka mu Buganda. Kino kyekifo eky'omuwafu n'abonganaani ku Busujja ekyennono okuviira ddala ku Bwakabaka bwaffe Kabaka Kintu. Ekifo ekyo kiikyo abasatuusi baakitwala ddala kati kirimu kiriko amaka g'omuntu. Obutaka bw'Ebusujja busaanyewo ne tetulina atudduukirira. Kyemba nsaba abageye bonna n'abataka bonna bakwatibwako ku Bwakabaka bwa Buganda batutaase. Mwogereeko ku nsonga eno. Lwaki obutaka buvaawo bwe butyo mu ngeri embi bw'etyo? Ennyumba eyo gye mulaba amatiribona ntya n'okutuukawo obulungi. Nenge ennyumba yeri ku muwafu n'abonganaani kwennyini. Mukama atusaasire. Ndoza muwulidde bulungi. Mukama akole ki? Mukama asaasire. Kati ngenda sinzira ka video kano mbabuulire ebintu byonna ebigenda mu maaso mu Buganda. Kansubire tisalonga mulenge gyotuuse. Muwulire mutunuulire facial expression face y'omuntu enjogera gy'afumye ebigambo okubalaata n'okujeregerera abo abamubuulira ekituufu kiri mu Buganda n'engeri gy'abayitamu. Mulyoke mutegeere abasajja batudde Mmengo kiki balowooza. Nabagamba nti omusajja ono ye buli kimu kyonna Mmengo. Era mwamulabyeko nga awambye office ey'emipiira gy'amasaza ga Buganda nga kati yagyogerera. Nga akakiiko aka Buganda akatwala amasaza tekasobola kuvaayo kwogera nsonga era yo omu n'avaayo n'agyogerera. Era yayogedde agireegerera n'okuvuma. That's not ekizibu kyaffe. Ekizibu kiri nti mwabali eyo abasugumbiza n'omwami ono temumanyi. Njagala muwulize akatambi kano mutegeere omwami ono yaani kwe tugenda okujja video y'olwaliro mbasimbulira emboozi. Babeerayo emirembe gyonna. Wali ogenzeeko mu lumbe ng'otaliko mutamiivu? Nedda. Ne bw'aba yafudde musiraamu akasajja akatamye katula eri wabbali kagamba gwe buddala tukumanyi oyagala nnyo baka abasajja naye ng'olumbe lw'abasiraamu abatamiivu baba abaaki. Kaakati omutamiivu oyo buli muntu amumanya mu lumbe naye byayogera temubansa era olumbe lutambula nga bwe baluteeseteese kati aboogera so gwe nawe bw'otu bw'obatwala bwe bati bwe bafaanana. Omuntu atasuubulangako menvu awaani amagezi ababogera pokopoko tasuubulanga menvu. Omanyi okusuubula menvu kitali kyakuzannya. Abakazi baasula mu midaala mu biseera bya lumima mawuggwe COVID basulanga mu midaala ne bebika obutimba bw'ensiri ne basuubula obayita mmere tebasaaga. Ababodaboda abasula ebweru mu nkuba mu nfuufu naye kati oli talina mulimu. Akalimu k'alina kwe kubeera wano n'akola pokopoko bano abaagu ne bamuwa ssente baba YouTube baba aki. Kati oyo naye awo abantu amagezi n'obamalirako ebiseera. Babeera ku mitimbagano kunafuya balala. Babeera ku mitimbagano kati olina okwogera Katikkiro osobola okufuna abakugoberera. Waliwo ne munnamawulire gwe nalabyawo naye ndooza kati nneme kumwogera mannya naye omumanyi n'agamba nti Katikkiro yabba obuwumbi buna biki oba balowooza nti sente balowooza tulina sente mmeka ezo nti yabba obuwumbi munnamawulire ng'ate omumanyi. Kale abo bo ensi yabakuba era baagala kusabirwa. Kati abantu bwe batyo bwenga Katikkiro bayambiddwa batya era obawa magezi ki? Mukulu wasaanya Gabulengejja Ssaalongo ku nnyimbe kubeerako obutamiivu obwogera ebigambo naye njala kutegeeza ekigambo kimu. Singa laadiyo terefayina amasimu tegaliiwo gwe wandibadde oyogerera wa era gwe ani agga nti byoyogera mu Buganda bye bituufu? Kiki ekikuguza bannamawulire
ne babloga ate batandika okudefendinga gwe omutuufu. Wandibadde tokwata nsimbi za muwa musolo kugenda kutandika kugula bantu mu America, Bungereza, mu Europe, mu Uganda, banawo batandika okudefendinga. Wandibadde tokikola singa obutamivu badde tebulina mugaso bukola. Olugambo mindi nkadde. Ate olugambo abamutuufu ekimussa kuwaayirizwa kwongeramu. Kati mukulu njala kusomesa olwaleero. Ffe boyita abatamivu. Ffe twajjayo empologoma ng'ogitulidde oyagala gifuuyira effe ne mukama wo Yoseri tebahabulwa. Era ne bwekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo noga ni wasooka n'osirika. Ne weetugga noga sijja kwogera waafaafe. Walaba kikuyitiddeko ng'obutamivu bukukuba. N'ogamba waaye abantu boogera ku mitimbagano naye Ssaabasajja Kabaka nga mulabye alaje amuluma. Abantu bagamba mulindeeko alaje asobola okutuusa ku mpologoma ya Buganda okutuuka ku level kwali. Kati mukulu obutamivu buno bw'olaba bukola omulimu gwa ttendo nnyo okusingamu abayita nti batamivu. Kati mukulu kankojjukize gwe abayita abatamivu nze nagamba sinywa mwenge sinywa ntabaaza bakadde naye gwe mu kunywa n'okubikkula sikaati teryakukwatira nsawo. Watuuka n'okubikkulira sikaati mu ofiisi y'Obwakabaka. N'ozaaliramu n'abalongo nenzija ne mboogera leero wampita mutamivu wampita muwaggali ali eggulama. Abalongo tewabazaala tewabamala. Kati nzija ku mboozi y'amasiro naye ojja tubuulira anti obwo ekyo obutamivu. Njala kubuuza ekibuuzo ekirala mukulu. Ogamba nti tetulina mirimu. Ani yali akuwandiikiddeko message mu inbox yo ng'akusaba ssente oba nagandi njala sulako ewuwo ku lubalaza oba njagala mulimu Bulange Mmengo. Obutamivu bw'oyogerako teri katamivu kali kakubidde essimu nti kaagala mulimu kaagala ssente kaagala kusulako oba kaagala zaakulya no. Kati mukulu obutamivu obwo buvangako nga bwo tebukubirangako ssimu naye nga gwoyita obutali butamivu obuyita bujje bukwata amawulire oyogere ku TV ne ku radio. Tokira nti ani aba asiriwaza munne wakati w'obutamivu n'abatali batamivu. Awo njagala tuveewo. Mukulu gwe atali mutamivu naye nga ate oli waddanga nkumanyi kubanga lulwogunya n'okyamuka n'otandika okuzina bendova. Bukyanga ove Makerere n'omaliriza n'oyingira wa mukamaawo John Akatembe nga kubanga wasoma obwannamawulire n'osoma n'obwa pleader. Njagala ombulire mu kooti ya Uganda emu wewali owozezza emisango gisukka mu 3 era n'ogiwangula. Njagala otubuulireyo edduuka liwalira mu Kampala nga tonnafuuka Katikkiro ng'okoledde. Wayina ekintu ekindowooza wayina ka restaurant akali waggulu eringa ku CPS awo sayidi awo. Ka restaurant ako kiwali olina tolina business ndala gye wali okola. Era nakati mu Buganda bwetwogere bajja kubuula okuba nti omaze okubba ssente za Buganda okwefula nti olina ky'olira oli musuubuzi but you are nothing. Obesinze ku ssente za Buganda ku ttaka ly'Abaganda ku ttaka ly'Abalangira n'Abambejja ery'ebika n'ensowole mubba ssente za Buganda okuva ku lunaku okuva ku maani paka lwakubiri kw'obeesinze kubanga gy'ojereegerera mukulu. Ekizibu kye mulinamu abasajja abeetuma amannya Amaganda temulina njogera ate temuyigira ku bigambo abantu bye bagamba. Olw'ensonga gwagamba nti oli munnamateeka mutuufu kye tuyita positive kye tuyita negative criticism oba omuntu okujjanga ku social media n'akubuulira ensonga gwe z'otamanyi nti zibaddewo wandibadde ng'otuuza engalabyo wansi n'ogamba linda keke baŋŋambye kino kati nga bwe naga nti amasengeri g'abassekabaka bagabba ne gatwalibwa wandibadde oteekawo akakiiko akanoonyereza n'enzija njogedde amataka ga Buganda gonna wandibadde wateekawo dde obukiiko obuwuliriza ku mataka ga Buganda ku mbiri na buli kimu kati kye tuyita nti oyina okubanga oli so critical okutunuulira bano boogera ki era abakulembeze abalimu empeka emera tava mu mawulire tava ku social media ayina okumanya baŋŋambye ekiboogedde kiki kye ngenda okukola. Naye emyaka giweze 5 bweddu tujja ne twogera emboozi ne tuwa amawulire ne tukuexpose nga tetonyega n'osirika. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga ku nsonga z'abaana abattibwa Baganda n'okuwambibwa. Gwe atali mutamiivu era ng'ogamba tonywa naye nga mu kunywa tolina kukwatira nsawo wali oyogedde ebigambo bino Mukama wo byayogera. Naye era sirema kubagamba
oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo, kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalulu. Sigenda kwongera kubaka wa Ssaabasajja Kabaka bwe yayogera. Mukulu atali mutamiivu ng'onenya obutamiivu bw'okukyalo, njala kubuuza wasoma amawulire era oli pulida mu nnamateeka si bwe kiri? Mu kwetoola mu nsi yonna mukulembeze w'enjawulo, omukulembeze mukama waba bamaze okwogera gwaddako okujjuuliriza obubaka bwa mukama bwe bayogedde. Oyagala tugamba statement eyo oba okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka yakukola oli Rwanda wammwe Tanzania, wali ogenze Mijaaba, waliwo ng'okanula amaaso era waliwo ng'osiita ebigere. In fact kwe kwava obuluma Ssaabasajja Kabaka. Kyogamba Ssaabasajja Kabaka mu nsi mwali yanjawulo n'ensi mwoli. Wali ovuddeyo kwogera ku kitta bantu eky'abaana Abaganda abattibwa. Wali ovuddeyo kwogera ku kittaba ku kiwamba abantu ekiri mu Buganda. Wali ovuddeyo okwogera ku nsonga eziruma Abaganda mu Buganda. Tozoogerangako. Kati kunze ne bannanga bakola emirimu gino, ani mutamiivu? Kyenkubuuza, ani mutamiivu? Embuga za Buganda bazisaanyizaawo, ey'omusambwa Nambole Lucy recent video nazirwa nga bagisaanyizaawo, tewayogera. Era omutamiivu yajja n'ayogera. Eggombola y'Ekyaddondo gwe kennyini olinako ebizimbe bibyo ng'omukyala Kaggo Agnes Nambirigo omugenzi kuwali mu luko lwamutta. Era omutamiivu gw'onenya eggombola nnyingi nnyo nga kw'otadde n'ey'obusimbi nze gye nzaalibwa Emitiyana gye mwaguza Janet nga muyita Mutaasa Kafero era yatwala eggombola ly'Ekyaddondo kumuzimba amalwali essaawa zino nga gammwe. Era omutamiivu yagitunda n'agiguza abasajja abo. Tugenze ku mataka ga Buganda gasinga obungi nga bwe nasomera ku Nnabagereka, omutamiivu yagatunda ate wasomera. Tugenze ku Soso Center, omutamiivu yatundawo nedda. Akayanja ka Kabaka omutamiivu yatundawo. Tugenze ku bizinesi z'amataka zonna z'okozesa emirembe Villa Simanyani era omutamiivu yazimbayo. Era sebo abatamiivu be bawa Ssaabasajja Kabaka obutumutuusa ku mbeera gy'alimu. Oba abatamiivu be bagoba abakozi mu bitongole bya Kabaka ebisinga obungi abaganda okuwagira n'okuwagira mukama wo Yoseri n'okubega bannaabwe. Ng'ebitongole bya Kabaka byonna naddala ebyamawulire byali biweereza obwa Kabaka. Abasajja n'abazaana ba Kabaka badduse olw'okuba nti gwe kennyini osindika abakabo batandike okwogera ebintu ebikuba omwana omuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagaana ekakukomekkereza nga mbagobye ku mirimu abamu ne badduka ne benjika mu nsuwa ng'oyagala kubatta. Kati kavudde kwanjula video entuufu etandise. Mwenna abasajja n'abakazi Abaganda abali mu nsi yonna, nzize nkola video ez'omubulange Mmengo eza buli kika. Ne kansooke ntwala okulabula kuno eri Abaganda mwenna. Mayiga Wassanya Kalooli Peter Petero Gamulengejja nkulabula. Singa musajja mukulu musajja wa Kabaka Jonathan Nsuuga atusibwako obulabe bwonna waali,
manyi yakwawula esiridde. Musajja wa Kabaka Jonathan Nsubuga singa atuukibwako obulabe wonna waali manyi yakwawula esiridde. Jonathan Nsubuga yaluwa amala okuloba ekifaananyi nakisevinze bulungi wano kubanga nze byange mbyogera biriko obubaka ng'abantu njala babulabe bulungi nnyo era bategeere. Jonathan Nsubuga yono omwami oyo musajja muganda omuyigirize mu kulongoosa n'okuzimba n'okuba plan. Era Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu ofiisi ye gweyawa emirimu ebitongole egy'okuzzaawo amasiro g'Obwakabaka ag'e Kasuli. Wasajja Kalu Charles Peter Mayiga ne bamafiya be ne bagezaako okulemesa omwami ono. Naye n'akola ekisoboka kyonna okulaba nti amasiro gafaana nga bwe gali mu bugubi ennyo n'okunyigirizibwa n'okuba nti bamutaddeko amaanyi. Entabo eva ludda wa? Abamanyi ebyafe mubanyi amasiro ago lwaki gajja baani abaagooca era bali abakirimu. Omwami ono akoze omulimu ogw'ettendo okutuusa amasiro we gali awo naye ng'akubibwa ekikono n'okutiisibwatiisibwa era n'abulookingi oba n'ateekebwako emiziziko obutaddamu okulaba Ssaabasajja Kabaka. We twogerera essaawa zino omwami ono wiiki ewedde Wasajja Kalu Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'ayogera ebigambo bikikinike n'alaga butya ensaasaanya y'amasiro bwe yali ne ssente ensimbi empitirivu zaaga nti zaakulima amasiro ago. Okujjako nga namwe Abaganda mwawunzikibwa njala asooka kubuuza amasiro ago mu ntandika yaago omusajja mukulu ow'ekitiibwa Jebbi Walusimbi eyawummula yagenda okubanga awummuzibwa nga amasiro ago galiko ekisente ku akawunti y'amasiro era nga no gavumenti ya Japan yali tuwadde ssente ne Yoseri nga tuwaddeyo akasente akatinnyininya wepo ne UNESCO nekwata amasiro ago gatuusa we galina okutuuka olwaleero. Omwami ono wakugamba nti amasiro gamazewo obuwumbi 10 nga wakutta omwami ono omutuuza ku mmeeza bulungi nnyo n'omukwasa embaliso gye tuyita kalikyuleeta n'omukwasa ekkalaamu n'ekitabu n'otandika omugamba annyonnyole obuwumbi 10 obwa Uganda butya yeemaliriziddwa ku masiro ago ajja kutuuyana n'akabikka omulalu katuuyaniremu n'engatta aziggyemu n'obukookolo mu mutwe ku maaso. Obuwumbi 10 bwa Uganda tuba twolekedde obukadde 3 ne ssente zigwamu ez'ensimbi ez'omumerika obukadde 3 obwa $. Obumanyi ku bintu ebikozesebwa mu masiro ga Bassekabaka okugazzaawo tekuli kintu kiva Kenya, kiva Tanzania, kiva mu Amerika, kiva Iraq, kiva byonna biva mu Buganda oba n'okusobola okukamu katono nnyo okugenda mu bitundu ebirala. Kati mukulu singa tubadde mu nsi erimu amateeka nga bakutadde mu kkooti ya Kisekwa bakuwadde embaliso oba embaziso bakuwadde ekitabo n'ekkalaamu otandika okunnyonnyola obuwumbi 10 kituufu bwazimba amasiro ago tojja kubawa ansa kubanga si kituufu. Ate nga ssente nnyingi nnyo ezisukka mu buwumbi 10 gwe bw'ogamba tetugenda gendayo ekinyusi kiri ludda wa? Olwatuuka munnange ng'Abaganda mbalabira nammwe abali ku mutimbago guno ku bwenyi bw'ekitabo essaawa zino omanyi bagamba nti obulimba bukeera naye ate amazima gavaayo. Wasajja Kalu Charles Peter Mayiga ne mukama we Yoseri Tebahabulwa lutabayiswa mutabani wa Kanisa President nsanga bisibe balina ebikolwa ebyekusibwa bakola olw'okuba nti buli muntu baamuzingako tebaagala ayogere. Lw'olubiri ndabagamba lusigaddeko mpawe kaaga okulutwala nabagamba mwaka gujja mu gw'omunaana wamu gw'omusanvu naye tujja kusiitaana bwe munaamutuuseyo ne gavumenti yammwe. Amasiro go nababulira biki bigakwatako na buli kimu n'ettaka eririko. Abampembe bano namubuuza wiiki nga 3 mbuga owaye amasiro gano genda mu UNESCO go wagateekesaayo nedda. Lwaki ate otwala obuvunaanyizibwa obuwakulayo amasiro gano bw'ogawanda okulayo mu UNESCO kigendererwa kyo ki nga tasobola kinnyonnyola?
tolowooza nti ekitongole kya UNESCO kyava mu bbanga okugamba nti kigenda kuwandulukula amasiro gano nga ku bifo ebyenkizo ebirina okusaanyizibwa oba ebyolekedde okusaanyizibwawo nga kati ate kimaze kibiwanduukuludde kibizzeeyo kitiya tosobola kuŋŋa nti ekintu ekiri endangered mukikuŋŋaanyizza wamu mukitadde awo ate kati kivudde okubeera endangered oba ekyolekedde okusaanyizibwawo kati ate mukijje mu ebyo tekikwatagana wamanya amawulire ne interpretation y'amawulire mujja kufuna ekintu ekyo. Mission yali bwete maliriza amasiro ago gamale gaddibwe bannyinigo be baani twababulira ddaba shareholders bannannyini masiro abo n'ettaka bannannyini lyo kuba amayiga yabiwaayo dda kati nga kibeetaaga bive mu UNESCO basigaze ekintu kyabwe bo nga bo. Naye ekintu kino ekiswaza omugagga kwe kutanako entula olunaku lwakya ng'ennaku endala UNESCO netegeka omusomo mu ggwanga erya Saudi Arabia era ensi nnyingi ezirina ebifo ebyolekedde okusaanyizibwawo zaasindika abakiise okugenda okukiikirira ensi ezo n'okwogera n'okutema empenda butya bwe bagenda okukuuma ebifo ebyo eby'enkizo. Ku bantu abalina okugenda kwaliko n'omukulu Jonathan Nsubuga gwembalaze kubanga ye architecture oba ye architecture w'amasiro okugazimba. Kiki ekyatuukawo? Wasaanye yakwata gurupu ye y'abantu abatonotono naye kennyini ne yeesitula mwamula bulungi nnyo bino si byakuwanda oba kusala kigambo. N'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia bulungi nnyo. N'aleka omukulu emabega era nga tamutegeezezza. Kati munnange omukulu ono Wasaanya bw'amala otuuka e Saudi Arabia teyamanya nti Saudi Arabia ne UNESCO bamanyi ani eyali emabega w'okuzzaawo amasiro ago n'okukola buli kimu ekitali kya yali Jonathan Nsubuga. Wasaanya ekirala ky'ataamanya nti ku kakiiko akakulu aka UNESCO kuliko omu ku be tuyita ba ambassadors aba UNESCO okwetola ensi yonna nga mukulu ng'ate mukyala Muganda. Omukyala y'ono ate era Wasaanya teyamanya nti mukulu Jonathan Nsubuga ayinza okugenda e Saudi Arabia nga yamulese Uganda. Kati Wasaanya atuuka okunyuma ebiboozibyozi bye mu UNESCO. Wasaanya teyakimanya nti kubamu kuba ambassador ba UNESCO kuliko omukyala Omuganda ate nga munene ng'amuyita Anna Nsubuga ate nga mwannyina wa Jonathan Nsubuga. Yooyaawo omulaba bulungi oyo mwana Muganda Anna Nsubuga mwannyina wa Jonathan Nsubuga architecture w'amasiro g'e Kasubi. Wasaanya teyamanya. Munnange nga bw'ayambala obusuuti obukunukidde obutunze ettaka lya Buganda n'okwawula ebibanja bya Buganda nga yeenanika ne banne ng'agenda era nga mulaba ali mu conference ali mu mawooteri ag'ebbeeyi. Kati entabo eva ludda wa UNESCO ebuuza ekubira mukulu Jonathan Nsubuga emugamba waayi tubadde tukusuubira wano nga tozze nga bagamba nze sina kyemmanyi tebantegeezezza kyovola basaakoze ekisazze. UNESCO nga nti kino tekisoboka olina okubeera wano ku president nga kubanga gwe eyazimba amasiro gano. UNESCO kubanga kitongole kya nsi yonna ekitanja kuteese nga kikubira gavumenti ya Saudi Arabia ng'ekubira embase yaayo ey'omu Kampala ng'ebagamba tugenda basinjira mukolo muyita Jonathan Nsubuga mumuwe visa eyembagirawo ajje yeetabe mu lukuŋŋaana olwa UNESCO oluli e Saudi Arabia. Eyo yonna Wasaanya tabimanyi yalesembuzi yamabega yajje ye presenting nga mu Bible yeteeka nga kajonja mu maaso najje ne yeteeka mu kikola UNESCO anti yaliwo. Kati munnange UNESCO ngategeeza gavumenti ya Saudi Arabia ng'eyita under Ministry of Foreign Affairs nga bategeeza embassy ya Saudi Arabia ngakwira mukulu Jonathan Nsubuga ng'agenda ku embassy ya Saudi Arabia ng'amutira mu visa ng'amukolera hotel booking ne air ticket
yatuuka ku makya olw'olunaku nga conference egenda tandika presentation. Yatuuka ku kisaawe ne bamukima nga Wasanya tamanyi n'agenda mu hoteli ne bakawo just like 4 hours era delegation n'emukima. Delegation bwe mukima Wasanya wali mu conference alindiridde awe speech ye ng'omusajja gwe yalese Kampala ng'amanyi yamuggalidde ng'ali presentinga obuvuno obuddo bw'amasiro na buli kimu kinne ekyakolebwa yayagala agwewo ekigyafe nga takyasobola agenda okunoonyereza ku mutimbagano n'okulaba ku baganda abaliwo nga waliwo omukyala Anna Nsubuga mwannyina wa Jonathan Nsubuga ng'ate y'omu ku ba UNESCO konsekonyo awo n'amazzi nga tebimukalira ku matama omusajja omuganda Jonathan Nsubuga nga presentinga buli kimu obuvono obuddo buteba akola ebintu bino buli kimu naye ng'omumpembe yamulese mabega Uganda yamubulokinze omwami yamwekangira mu conference nga ali mu kupresentinga ebyo mwala Mayiga nga ali mu conference ayogera kwali kwekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo yeekaza bwekaza baamukuba omupiira okumanya baamukuba omupiira yalina okuva mu UNESCO nga bamuwadde certificate of withdraw of Kasubi tombs from the UNESCO heritage sites agibalage certificate bamuwali muvu kwa ino ku official rate eraga nti kino ekifoto kijje abalage certificate of removal of Kasubi tombs from the UNESCO heritage sites agibalage certificate bayagifuna teyagifuna nawulira nga aweza akasajja nga uli obulimu abo motokota omuto gumwetooloola nawulira nga buli kimu tekisoboka era njagala bwe mbanga muloza byenjogera bya palapase omwami ono yaliyo ya presentinga bulungi nnyo Mayiga akulaga ekifaananyi nga alina n'omukyalo banga alina Jonathan Nsubuga gwe yali alese Uganda teyakifuna kuba nono omukyala yamutegera oluvannyuma ate nga gwazanyirako gwozenga Katikkiro ng'oli Nsowole ono gwozanyirako Anna Nsubuga ambasada wa UNESCO ng'ate akumanyi emivuyo gyo gwaleseyo okubulookinga mwannyina w'ono ndowooza olaba nti ndowooza Buganda tezitudde ebyo byonna bigwa mukulu Jonathan amala okupresentinga ebintu byo byonna bulungi nnyo munnange nga sinkana mwannyina nga boogera nga conference eggwa mukulu Jonathan Nsubuga ngadde Uganda omukulu Wasanya bwatuuka Uganda ng'akubira mugamaawe alo sirugambo ebyantutte byonna byadde bitambudde bulungi nga n'omusajja namulese mabega ne saategedde butya bwe yatuuse ekintu kyonna baakisse ng'omukulu alagira batamanya ngamba nga bulijjo batandika okunoonya Jonathan Nsubuga waali bamukoleko ng'obuyinza bulagira kati omusajja wa Kabaka Jonathan Nsubuga wonna wooli njala kutegeeza Wasanya Kalooli ng'akozesa Mukama Yoseri Tebabulwa bakunoonya mu ngeri yonna bakusaanyeewo bino ebigambo nze mbyogera nze Lumbuye nkiddamu bino ebigambo nze mbyogera amanya gange nze Lumbuye sibirumamu ate sigiritinga video gye mba njogedde mukulu Jonathan Nsubuga wonna wooli weegendereze endyayo entambulayo n'ensulayo wonna wooli baakutaddeko abakunoonya kuwamba kusaanyaawo olw'okutta mission y'abasajja gye baali balina era waswaza omusajja yali tasuubira nti osobola okutuuka ku leve eyo kuba yali amanyi kiwedde kati ebigambo ebyo nga mbiwulidde omusajja oyo ayagaliza Obuganda nedda era kiki ekimusiba emmengo ng'ate ne ofiisi yaggwako kitegeeza balina ebikusike kubanga mission yaabwe y'okugyawo Ssaabasajja Kabaka tennaggwa n'ebirala bingi nnyo
Nero yagaliza mukakita olutta nnyoko Ssaabasajja Kabaka esaali obanga acha enkuyezi kyamukubira enduulu okusirika teba busiru ate obutwogera toloza tumutwena byakwogera bwene bw'onootula n'obanga ekikere ekitudde ku malaalo nga kitenda enkuba eyatonye nga kimaze ebbanga tekiwulira ku nkuba obudde bugenda ttuuka ensi egenda kukolesa amaaso etegere eggwani ng'ate ffe boyita abatamiivu ffe tubadde tukola omulimu ogwo era njala kubuuza mukulu gwakinnambuka nti abatamiivu babeera ku teri kintu mu nsi yonna oba mu Uganda yonna katugambe mu Buganda nkikuddamu mu Buganda nga twalya ennyimbe oba nga tukuma ennyimbe teri bantu bamanyi mazima ng'abantu abeera mu masanja oba okwetolola compound ey'amazima gye gabeera wabeera abatamiivu abo nga twalya ennyimbe oba waliwo omufu eyafudde nga tuzze okunguberagirako bannaffe mu bitooke eyo mu mwanyi oba nga tuvudde ku kyoto awo ewabeera obutamiivu ewabeera amawulire supa kati golokuba munnange otoli musajja muganda oyogera ebigambo ng'obuyita obutamiivu muganda wange obutamiivu buyina information obutamiivu buyina information obutamiivu bana information era kyovula buli abantu bonna kabere munnamawulire ng'ayagala amawulire agakwata ku kintu ku lujjo owafudde omuntu tabeera ku kyoto abeera ne likooda ye oba ne kamera nadda mu bitooke oba mu mwanyi n'atuula sinakindi ayinza okwefuula omutamiivu n'agula n'omwe njala kubuuza omutamiivu oyo agenda okujjanga yazze atamidde atamirira awo kiki ekimutamiriza awo bamuwa ajjeyo n'ebira abantu batamanyi kati gwe byotamanyi munnange gwe byotamanyi kabere munnamawulire kabere embega ng'abega tasobola kugenda ali ku kyoto oba kumya olumbe tagenda n'eri mu ddiro gye batadde omugenzi oba wali mufu abeere mu bitooke gye wabeera emboozi supa n'amawulire amatuufu era oyo omutamiivu bamugulira omwenge n'alyoka ayogera buli kimu kyonna ate omutamiivu talimba mutamiivu w'omulumbe talimba va kuba bosanze mu station bawa amawulire gwe nawe kennyini azosaka amawulire bayinza okukubulira mukazi wo nti mwezi oba omukazi ne baga nti bawo mwezi ne bakubulira ne gwayendako nga tomanyi nti kituufu nga kyayogedde kyekituufu n'ebiseera ebisinga ennyimbe nga bagenda okuzaabya omutamiivu ayinza okuba amanyi n'ekiramu gwe bakikwasa nga abafamire n'abalamu buzaabuza ekiramu ky'omugenzi akatamiivu kalaga nti nawe namwandule katuleke gwe ne nayibawo omugenzi mumwakolamu mutu bamulege ekiramu nekikyusa endulu neevuga gwe bamugamba abyogerwa gwe bamuyiseewo kati saba batamiivu tuveeko tumanyi bingi nnyo bwe twategerera nti empologoma ndwadde amatako gatunze abantu abafudde emmengo basse n'otunda ettaka lya Buganda ne bakuwa emmotoka zihaliya n'ozuwa bamagombola n'ozuwa bamasaza ne bakuwa pikipiki n'ozuwa bamagombola baminisita ba Buganda asemba efuna omusalo mutono afuna $8 million okuva mu State House gw'oli ku bukadde 7 kati gwoza tetutegererako ddala abantu bategeera navaawo ne ngamba nti kiwole male bagenda mugoba olw'okubba ssente ABCD waali emmengo gwe kenyini bakugoba wasibira wa Salimu Sale enkera wayita ennaku 2 ne weerangiriranga Katikkira zekeera kubanga olina by'okuuma wagasa abasajja Kabaka takimanyi teyakuyita okubuuza wamuddamu ki era obutamiivu bwogera ebintu bino naye gwe yeeyita intereki kyatali mutamiivu kuwujjira biwojjolo mu ofiisi y'Obwakabaka n'ozalyamu n'abalongo kuddira abakozi bonna abo ku CBS ne ku TV abawanabodde mubaganzika mu hoteeri ezo mulemu ne mu ofiisi ezo ngero nga obutamiivu tebumanyi kukwata sereza NRM mugenda tandika kuba muganda gunokuba mwana nambi Kyagulanyi sentamu nosasula buli omwaka Kyagulanyi n'ogula Buganda ko kasi yonna n'ogiteeka toyagala kwogere nga mulina akabinja kammwe bwe katyo n'obagaana okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ffe obutamiivu ne tuva twogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nti Ssaabasajja Kabaka baamuwa obutulumbe lumbaleeberezi era obutamiivu ne buva ne bulaga kofini naye Kasajja gwe ne mukama we yose eri muli basajja babi nnyo n'oddira empologoma ya Buganda n'ogitegekera skeeke
ey'amazalibwa gaayo nga ya kofini asale kofini eye gye bagenda omuteeka mu nnaku ze mwali mubaze ku ngalo bwe mushi Mayiga nyali kusonyiwa nodi mu kifaananyi n'okola kofini ya keeki mukama we agende yeesalire keeki asale amaziika ge mukama we asale kofini ye nga mwali mubaze buli kimu kiwedde gwe na mukwano gwo David Wasajja omusajja omutoolo nga mumaze n'okugula eminagiro gyonna egy'okuzzaako David Wasajja nga kabaka addako gwe kennyini ng'omaze okweteeka mu mbeera n'okukola ebiragiro n'amateeka ng'ogenda kukuza empologomento era obutamivu bwe buli bulaba nga bukolagana n'ensowole ezeeyita nti baana ba Sir Edward Muteesa omuli Naabalamba omuli Sarah Kagere ne John Katende mukamaawo nga mmaze okukola enteekateeka buli kimu maze okikola mutaddewo balangira bammwe mutaddewo Ssaabalangiri wammwe mutaddewo buli kimu kye mutaddewo nga mulooza ensi teraba ngira obutamivu bujja ne bwogera ensonga zino kale njala kugamba obutamivu buno toddamu bugulira mwenge bw'oba toyagala bwogere togula mwenge era tobuwuliriza kubanga singa obadde towuliriza butamivu obwo wandibadde tojja kukinnambuka nga bw'okinnambuse naye kitegeeza pulogulaamu z'obutamivu nga n'essaawa zino kwoli essaawa zino wasaanya ku pulogulaamu y'akatamivu akamu kubanga akatamivu tekali kamu lwakuba kano kanywa John Walker gwe kanya kakwata caayi amazzi amakalu ne kagafumba ne kateekamu kofi n'abeera ng'afunyeemu kkala ya John Walker kati John Walker bunywa kati obutamivu akaliŋŋaŋŋanzi nga kanywa John Walker wa kofi otudde essaawa zino okalaba webale kubeerako kuweza muwendo ate ojja kkalaba ojja kkawuliriza lwampaka n'obutamivu obulala gw'ogambira nti otudde ku puroguramu owuliriza butamivu nga waliwo puroguramu eza Lujazira eza CNN eza BBC nawe kennyini osobola okwekolamu puroguramu ku TV za Uganda mala okola obutamivu buno bugamba ki kitegeeza obutamivu bwa mugaso nga bwe kugambye kankuddiremu ayogere mu amagamaga muwulirize bwayita obutamivu babeerayo emirembe gyonna wali ogenzeeko mu lumbe otaliko mutamiivu nedda ne bwaba yafudde musiraamu akasajja akatamivu katula eri wabbali gwe buddala tukumanya oyagala nnyo baka abasajja naye ng'olumbe lw'abasiraamu abatamiivu baba abaaki kaakati omutamiivu oyo buli muntu amumanya mu lumbe naye byayogera temubansa era olumbe lutambula nga bwe baluteeseteese kati bebuba boogera so gwe naye bwotuba obatwala bwe bati bwe bafaanana omuntu atasuubulangako menvu awaanya amagezi babogera pokopoko tasuubulanga menvu omanye okusuubula menvu kitali kyakuzannya abakazi baasula mu midaala mu biseera bya lumimamawuggwe covid basulanga mu midaala ne bebika obutimba bw'ensiri ne basuubula obayita mmere ababodaboda abasula ebweru mu nkuba mu nfuufu naye kati oli talina mulimu akalimu kaalina kwe kubeera wano n'akola pokopoko bano abaagu ne bamuwa ssente oba ba YouTube oba baaki kati oyo naye awo abantu amagezi n'obamalirako ebiseera babeera ku mitimbagano kunafuya balala babeera ku mitimbagano kati olina okwogera Katikkiro osobole okufuna abakugoberera waliwo ne munnamawulire gwe nalabyawo nendoza kati neme kumwogera mannya naye omumanyi n'agamba nti Katikkiro yabba obuwumbi buna biki oba balowooza nti sente balowooza tulina sente mmeka ezo yabba obumbi munnamawulire n'atikka obulinga ya mukulu mu Buganda tulina olugero olugamba nti omutamiivu tabaaga mbwa oba omutamiivu tabaaga magoja njagala odise mutamiivu omugo baali bakutte nga asala embwa oba asala magoja nedda omutamiivu aba ategeera kati omutamiivu bw'oyogerako tutegeera bulungi nnyo ate munnaye twagala tukubuulire nti ekizibu kye mwafuna mulina amagezi mangi nnyo ag'ekisiru mwabalowooza nti mwasoma amagezi ag'ekisiru mulina bangi nnyo mwabagamba nti mwasoma kati bwe muyita abatamiivu bataasoma ate baba batadde ku levo
eyokubalowozesa nti mmwe abalowooza nti mutegeera ate nga temutegeera. Oba ntegerekese bulungi nnyo, njala munfune bulungi nnyo, oba muntegerekese bulungi nnyo. Gwagamba nti wasoma era tuli mutamiivu, otunze ettaka lya Buganda lyonna ng'ofoojinga emikono gya Ssaabasajja Kabaka, naye akatamiivu tekasobola wadde okuwandiika ku kyapa ky'ettaka ekyako, kubanga tekasobola kutunda ttaka kamanyi obulombolombo n'ennono. Naye kati gw'osobola okutula mu ofiisi n'ofoojinga omukono gwa Ssaabasajja Kabaka, otunde ettaka, oweereze obubaka obw'ekisiru, otandike n'okulonda abakulembeze Ssaabasajja Kabaka baatannalondako. Mukulu, twagala kugamba omutamiivu tabaagambwa. Naye gwe atali mutamiivu, Obuganda ng'obusaanyizaawo, ennono ng'ogisse, era mutamiivu we bussa ebintu ebyo. Ekyo nno kikuwa ekyokulabirako. Kale, kati katugende awo, tuvuddewo njala tugende ku nsonga za Buganda waffe Dr. Aggrey Kiyingi. Mwenna abatamanyi Dr. Aggrey Kiyingi ye musajja Munnayuganda abadde kafulu mu kulongoosa emitima okwetoola ensi yonna, era nga bakulembeze bannabizinensi, bannabyabufuzi abasinga obungi mu nsi yonna. Omwami ono abalongoosezza ne badda enkulu. Omwami ono Munnayuganda ate musajja Muganda, y'omu ku basajja abawangadde nnyo mawanga ageebwe nga bakolerera okulaba nti Uganda eddawo. Era Uganda ng'eyolekera mu kyasa ekya 20 nga tuyingira mu nkola ey'akalimagezi kompyuta. Omukulu ono y'omu ku Bannayuganda abaasooka okukola amasomero ag'okuteekawo okusomesa abaana ebyuma bikalimagezi ng'ayita mu kampuni eya The Hayes International. Olwo yali akyali ne kabiyitewe omugenzi Robina Kayaga Kiyingi. Robina Kayaga Kiyingi yali akola mulimu ki? Robina Kayaga Kiyingi yali munnamateeka omutendeke era omunoonyereza. Ono be bakyala enkwatangabo betwayinda mu Uganda, omwali n'omulamuzi Justice Sebutinde kati ng'ali ku mutenda gw'ekkooti y'ensi yonna. Ekiseera kyatuukanga Uganda enguzi enyooka n'obubbi buli mu gavumenti, n'obuttemu n'obumenyi bw'amateeka n'okubonyaabonya eddembe ly'abantu. Justice Sebutinde n'omukyala Robina Kayaga Kiyingi kati omugenzi baatuuza emitwe gy'abantu babiri ne bakola okunoonyereza ku Yoseriti Bahabula ne gavumenti ye. Botya bakyankalanyizaamu eggwanga okubba ensimbi z'omuwomusolo, okuwamba n'okutulugunya abantu, n'okuba nti baali balina basusse bakoma ku buvuyo bwaliwo. Abakyala bano babiri baakola ripooti ezaatiisa Yoseri era zaali zigenda kwolekera mu kibiina ky'amawanga amagatte n'ebibiina ebirwanirira eddembe, era baali bagenda biteeka ne ku mawulire. Yoseri nga mumanyi ng'anaakola tasooba, nga naakola tapapa asooba. Yamanya nti buli muntu mbulamu abeera ne weakness oba buli muntu abeera n'obunafu mu ngeri ye. Yamanya nti omukyalo n'omukyala muyigirize yabugumizibwako ate bakyala baali tebeerya ntama. Yes, bayinza okuba balina obutakkaanya n'ebbawe mu ngeri emu oba endala ebyamaka tebitottolwa. Omukyalo ono ekiseera kyatunga bagenda kukola ripooti bagifulumya, abaava mu yafesi ye ngadda mu maka ge yateegebwa ku geeti n'akubwa amasasi agaamujjambudde, era ng'ekibinja ekyo ndowooza kyali kyakarekyezi kayihula ne bamutta. Yoseriti Bahabulwa omusango okukwata bulembe wembe n'agussa ku Dr. Aggrey Kiyingi nti yasse bbaawe olw'okuba balinamu obutakkaanya ng'abaagalana. Lerukoya Dr. n'akwatibwa n'atwalibwako eruzira n'aggulibwako emisango miyitirivu nnyo. Kumbe
omusajja ono yali anoonya butya bwazikiza famire eyo. Dokita bwe yafuna akaaganya n'abinyika mu nsuwa n'addayo e Bulaaya. N'ayawuuzaamu famire y'omusajja bw'ati n'akola mu kimu ekyetaagisa. Eno mbawa lugero omanyi abasinga obungi mwera. Ffe emitwe gyaffe gino tegirabira. Nsobola okukunyumiza olugero nga lulinganga olwajjo. Abasinga obungi ebintu bino temwabitegeera. Dokita Kiyingi n'adda e Bulaaya ne yeesonyiwa Uganda. Omusajja ono okuba nti yayagala ensi ye n'amanya kiki mukyalo lwaki bamutta n'okutuusa okulumya abaana be. N'asalawo yenyigire mu kukyusa eggwanga eyo mu ngeri yonna esoboka. Olw'okuba nti abadde mugagga binojjo binyonkondo bifeekeera atonye Mooli. Yatandika okufuula bannayuganda be yali alowooza nti bali ku mulamwa gwe gumu naye ogw'okukyusa eggwanga. Omwami ono n'atandika okuteekawo struggle ey'amaanyi nga mu ngeri y'okukyusa egy'obufuzi mu ngeri yonna esoboka. Museveni lwakimanyako nti omusajja ali serious n'atandika omuteekako emisango gyonna egy'obutujju ekyaviirako omukulu okuzirira ddala ensi Uganda gakambere mu nsi gyendi mbeereyo. Dokita ono yakolagana n'abantu bangi nnyo be yalowooza nti bagenda muyamba ku ground okuggyako Yoseeri nga ye ateekamu obuuma. Mu bano mwalimu eyayita mukoddomu we gwe bayita Frank Buliira. Omuvubuka ono nze mbagamba nnyo musajja Munyarwanda mukozi wa Isole Seemwayo mbagamba nnyo. Oyo y'omu ku baakola ki ku baamulyamu olukwe. Kuliko mwenna gwe mwali mulowooza nti muntu ategeera naye ng'omusajja ono tategeera musajja muzibu nnyo. Wait a minute. No, ono gwe nabalaze. Wait a minute. Ono gwe nabalaze sorry kifaananyi nakitadde wakyamu. Ono gwe nabalaze nsaba kukolamu okutereezaamu. Omwami gwe nabalaze si Engineer Jonathan Nsubuga. Nabalaze Ibrahim Kasozi. Monsonyi omukatono. Ekifaananyi kinabalaze oli muntandikwa si kya Engineer Jonathan Nsubuga. Nabalaze omwami ono ye Ibrahim Kasozi. Oyo yali akiikirira Machinje East. Oyo. Yoyo. Kati omwami ono yakolagana n'abantu bangi omuli Frank Buliira gwe nabambadde nzije mbategeeza ebbanga lyonna kwe kuli n'oyo Ibrahim Kasozi eyali member parliament wa Machinje East. Era n'obugagga bwonna obusinga obungi bwe yalina okukozesa okulwanyisa Museveni yabukozesa mu kwegaggawaza n'okutuuka okulya mukulu ono olukwe. Omukulu ono bambi musajja ng'abantu abalala bonna. Olw'okuba nti omukyala yafudde n'afuna omukyala omulala gwe yafuna. Omukyala yono ka video nakabatereddeyo ngenda kujjamu eddoboozi lyadde mu ka video kano kubanga ka video ko kaliro ddawa kasoke muting omukyala ono yono. Omukyala oyo oli mugenzi kati Dr. Abre Kiyingi. Oyo mukyalo oyo. Omukyalo oyo amanya ge ku social media abadde yeeyita Kiyingi Maya. Naye ebyange nga bwe byogera njagala buli muntu yenna mulaba firimu ez'emyaka n'emyaka muddeeyo ku Facebook muddeeyo ku account yange ya YouTube. Buli muntu oba osobola muddemu mulabe video zange zonna enkola zembadde nzija nkola kuba si deleting a video. Nayogera nendabula dokita omugenzi kati nti bakuteekeddekedde okusaanyaawo. Video si kyagijjukira mwaka kina mwezi kino yali ya mwaka gwodde. Nentegeeza omukulu ono obulabu wali bumuwolekedde namugamba. Naye ng'omanyi nti Museveni tapapa ng'akola ebintu byatwala obudde. Kati kino kankyogere kijja kuba on record. Frank Buliira, Ibrahim Kasozi
n'omukyalo ono mu abantu basatu ebisigadde mukama abakulembere sibabuusa kuba nti mwe mwabadde mu luko lwajjeewo Dr. Agre Kiyingi bino nze mbyogera Franka Bulira Ibrahim Kasozi yali MP Omakinge East n'omukyalo ono sibabuusa okuba nti mwe mwabadde mu lukwe olujjawo Dr. Agre Kiyingi kubanga omwami otabadde nnyo mulwadde kiryawo era yafiiridde mu nju yensonga kitabo baga nti yafiiridde mu ddwaliro gundi yafiiridde mu ddwaliro gundi era baga nti yafudde mutima kusirika cardiac arrest naye bagamba omuganga teyeeganga kituufu oluganda luto lugamba sisuubira dokita ajjanjaba emitima nti ayinza okuba bali teyemanyiiko record kyakuba nti mulwadde wa mitima kuba sikyulyako mu records zonna abadde musajja mugumu era nga yeerabirira nenga mubala baga nti okutoba Museveni bwalina waliwo obukaddiya waliwo obuttirawo nga bukozesa mutima kati ono omwami akatoke bamuwadde kade kamutisa busirisa era bamusirisiza busirisa n'asirika lwaki njogedde ku bantu bano abasatu okusinziira ku mpuuna malungu zange omukyalo ono kennyini bw'otunuulira embika yazze okwogera ku social media si yembika eya bulijjo mbika yanjawulo nnyo twandisuubidde n'abaana b'omugenzi bandibadde abooluganda bakola emikwano bafunye version oba bandibadde bafuna engeri gyebabikamu muganda waabwe tekyasobose nga tuvudde ku ekyo mukyala Sumaya Kiyingi nfunye information endaga nti obadde okimanyi bulungi nti mubaawo okuva mukazi we yafa Dr. Kiyingi batakkirizibwa kudda Uganda naye nga gwe luvannyuma lwa myezi 6 oyingira e Uganda era nga bw'otuuka ku kisaawe Entebbe ofuna abakuumi bakuuma abakuumi abakuuma baawo yabadde abakuwa oba ba state kyekibuzo ekisooka era ne dokita agenza okufa nga wakava e Kampala bino nze mbyogera prior to that oba addition to that omugenzi olwaweddemu omukka wakutte essimu yo okutte essimu yo n'essimu y'omugenzi n'otandika okujja mu contacts z'abantu abadde abali crucial n'otandika obbakubira nkubabuuza wa ewali ebiwandiiko by'omugenzi eby'omugaso watuuse n'okukwata essimu n'okubirako dokita mukwano gwa Dr. Kiyingi ng'ono omusajja ava mu Guinea n'omubuuza oba alina empapula zonna ez'omugaso ez'ebintu oba project oba property zonna dokita zeri amuteresezaako wagezezzaako contacting abantu ab'enjawulo b'omanyi tebabadde nfanfe ba dokita ng'omanyi nti balina ebimu ku bintu bya dokita ebikusike ekigendererwa kyo kyabadde kimu kino kubanga tosobola kubanga wakafiirwa omusajja goga nti obadde oyagala ate tuyinawo n'amawulire agatulaga dokita ono agenze Katonda agenze omujjula nga omukwano gwammwe gwakka ebitundu 6 ku buli 100 ng'atandise okwesikamu okutegeera obutuufu bwo dokita ono agenze okufa nga omukwano gwammwe kusse ebitundu 6 ku buli 100 kusigaddeko ebitundu 4 naye mu kunoonyereza ntegeezeddwako wakubye edda n'essimu dokita afune okuziikibwa
okuli official nga government yekukoze oba state funeral naye doctor abadde yalwanyisa government ekyakubiza essimu ngo proposing a doctor afune state funeral kyaki bino bigambo byenze mbyogera ate n'endala information ejja. So be very careful, and the moment you mess up ngenda kugula enzigi za drone zange zonna ojja kumanyikiriza okolekwatiddwa nga government ya Australia ekutte gosiro. Doctor, a professional cardiologist, tasobola kufanga nkoko. A professional cardiologist tasobola kufanga nkoko. Without a trace. Kano kuwaddeko just preamble y'ebintu byenkozeko research mu ssaawa just zibadde 24 naye beyond genda mpola kubanga opapa nnyo mu kupapa kotandisa okukoleramu ensobi ate ffe wetukwagala bulungi nnyo muteeka amaaso ku lutimbe mujja kulaba ensonga zino kati buno bwe wali obubaka bw'omugenzi nga acomplaininga ku bantu amu abamuliddemu olukwe nga mumulina omusajja oli gwembalaze Ibrahim Kasozi ono munansonja ekifaananyi kyonadde kibalaze ng'ekya engineer Jonathan Nsubuga, which is not right kubanga kizize mu archive nadde nkiservice nga si kyekyo ono ye Ibrahim Kasozi muwulize bulungi obubaka buno. Nga bwe mulaba tuli mu lutalo ate olw'amaanyi ate nga gwe tulwanyisa yatusinza kumpi ebintu ebisinga amaanyi. Beebaza nnyo mukoze omulimu munene manyi temunnafuna kye mwasuubira era bangi mweddemu amaanyi nga muga nti naye twagezaako era twakola kikyaliwo. Olwekyo njagala okubeetondera kusonyiwe kubanga nze mukulu omanyi bwe kitwala omukulu oba n'obuvunaanyizibwa obwo naye nga waaliwo ensonga ate okusooka ze saategeerera bulungi era kyekyansinsa nenva ku mpewo nenga waliwo ekisobola. Abamu mumanyi njagala muwulize bulungi, abamu mumanyi abamu temumanyi nti ebintu bingi ebibadde bikolebwa mu Uganda ebisinga bibadde byetaaga ntibisobola bikola ku bubuga bwanga bajja kubakuba era ebimu nga batambula kiro era ebimu nga n'obukaadi obwo bwokka abantu era ne bakutta era abamu n'okulaba nti essimu yo Dr. Kinjakubidde eba kukunoonya. Naye nafunawo omuntu waffe era gwe nali mpita mutabani wange nga yakulira ebintu bino sebyalwa ennyo sebyakigwamutegate nga tetuwulira nga tegera ku mawulire agenda okukadaala nti akube kampeyini edda naye nga wansi eyo yakola emirimu gino tugamba nti twala ebinyeebwa bino bitwala ekololo ng'abitwalayo nti waliwo kasooli w'abaana abagenda okuba kampeyini mu kime tufumbe obuugi yabikime tololo ndoza bwenjogera bwenge mwena mujja kutegeera n'ebyabaguzi byaffe nga bwe mumanyi ebyetaagibwa bw'oli mu kampeyini ebyobufuzi weetaaga ebintu bingi weetaaga entambula weetaaga ti bingi nnyo nnyo mukaweefube ng'ono owusa gavumenti. Mutabani wange oyo nali muyita mukabanye naye kati yewagula njagala muzaalukuka ye mwami Ibrahim Kasozi era kati nga ya MP ow'Emakiye. Kansubire nti awulira baba tawulira bajja kumubuulira kyannaku nnyo nti omuntu gwe nateekamu obwesige
ne mukwasa kumpi mukwasisa eggwanga ne obulamu bw'abantu bangi nnyo yatulyamu olukwe. Ngenda kukiddamu Ibrahimu Kasozi nga ye MP ow'Emakindye yabadde omusaale okusuula n'okotogera Uganda Federal Democratic Organization. Kino kiyinza kunkikwabya maziga kubanga abantu bangi abafudde Lwakasozi. Ebyamaguzi bingi nnyo bye tufiiriddwa Lwakasozi era n'ebintu bingi bye twetaaga mu kaweefube ow'ebyobufuzi bino bye tuliko nga bwe mutegedde ebitufiiriddwa nga ssente nnyingi nnyo ku Lwakasozi. Erinnya kandiddemu Ibrahimu Kasozi MP ow'Emakindye yabadde omusaale okumenya Uganda Federal Democratic Organization. Kati bannange kiringa bw'onoogamba nti ate Katikkiro yalidde mu kabaka olugwe. Ensi eba eweddewo kubanga bulijjo Katikkiro yabakamala byonna. Ne Katikkiro bw'alya mu kabaka olwo ensi eba eweddewo. Oba bw'obeera pulezidenti kati Uganda chairman ate prime minister oba chief of staff w'amagye n'amulyamu olwo aba agudde. Kati nno kye tuliko wano Uganda Federal. Kintwalidde ekiseera kubanga ebimu nali sibikkiriza naye ne nnoonyereza ne nsirika ne ndaba abantu batambula n'ebintu n'emirimu begitambula. Kino ne kyesiba, kino ne kyesiba, kino ne kyesiba. Kampeyini zaffe ne zigwa. Kale nga tetusobola kuba nti tugenda mu maaso ng'ate omuntu. Alright, obudde tulina butono. Mumulidde omugenzi mbagambye nti omwami oyo ye musajja omu ku badde balwanyisa Museveni era nga Museveni amutya ebbanga lyonna. Nkimanyi Yoseeri ne ka group kwe bali sawa zino badde kuba banywedde dda champagani nga n'enkoko bayokyezza dda basambira waggulu ng'ejjanzi olw'okuba nti omu ku Baganda bannayuganda abadde kafulu mu kujjanja emitima ate nga ne ssente ez'okukyusa eggwanga abadde aziteekamu nga teyeekomomma finally yamumaliriza naye nga bamuliddemu olukwe mbababuulidde. So kati nammwe mwenna bwe mubeera ku mitimbagano nga mulaba Vuma Kyagulanyi naye ng'ate balina amannya ga Kiganda nga bannayuganda teweebuuza lwaki. Era atuse n'okugamba nti Katikkiro bw'alya mu kabaka olukwe kitegeeza ensi eba ekoze eki eyonoonese. Kiki ekiri emmengo essaawa zino. Ebyange embyogero obujulizi weebuli mbategeezezza ne bwe muwulira nti omugenzi bamuwadde state funeral tobuuza kubanga omukyala kyeyasabye ye kyeyasabye naye nga Kampala kimanyi nti bbaawe lyabadde the most wanted guy mu regimu ya Museveni naye nga omukyala every after 6 months abadde agenda e Kampala era abadde ayina naye ebizimbe byazimba mu bitundu bye Nsangi Kyengera. Yuno tujja kutuukayo bwe oyagala tugende tujja tuukayo naye ekitalonyo ddala okuba nti tufiiriddwa omusajja oyo. Ngenda bbawa eddakiika zigenda kubeera 3 buli muntu owe endowoozayo ku nsonga lwaki Museveni ayagala twala ettaka lya Uganda lyonna. Buli nabagamba bano abasajja batamanya nga bajja kusaanyawo ggwanga na kulitwala. Bamaze okuŋŋaanya omusimbi kati n'ettaka baagala dditwala. Nabagamba oba oli wa NRM oba tewola NRM ekiri atabala kye kiri asigadde wa ewaka. Abali mu diaspora mwonna abagedde ku ssente za Museveni azibawadde kati n'ettaka lye mubadde muguze nga mulirina agenda dyeddiza. And I hope you know what it means. When it comes the government took over all the rights of the land. Mubera stateless nga temulina kye mugenda kuzzaako. So oba wagira nabagamba mujja tuuka ekiseera ng'agenda bakola ekintu nga buli mu agenda kyewuunya. Kati agambye
ate bitandika mpola mpola byatandise okuyita mawulire ate nzi mudde mu video zange enkadde zonna nzize mbasomesa ebintu bino nga bigenda kuhapeninga bigenda kubeerawo eggule lino liyo nenga nzize mbaga mu video zange naddala nomulange mmenga mbaga nti omusajja apulaninga ABCD nembaga bapulaninga kino bagenda tola Maryland bakola kino kikyo mbawa n'obujulizi essimu njitadde tulina eddakiika 3 zokka abamanyi kye bayita ettaka n'obuvunaanyizibwa bwakyo kuba essimu osindikireyo seri obubaka n'abakyali mu tulo buli omu azuukuke essimu njitadde kuba ku WhatsApp ennamba gye ntadde okutokuba ku ssimu ndala kuba ku WhatsApp ng'omanyi omugaso gw'ettaka era ng'omanyi kye bagenda okukola kiri suicide kuba essimu njagala abakubi mu ddakiika zino 35 njagala abakubi 10 strict abakubi 10 ng'omanyi ensonga z'ettaka omanyi obuvunaanyizibwa bw'ettaka ne kye bayita ettaka era otegerwa ki Museveni watwala ettaka lino muba temulina kye mulina oba wagira NRM boli wakyo olwe the moment kasaba kiyisa bye Vietnam omujja okuviirayo kuba essimu njitadde yiyo Sebo. Yewe kotisa. Kale sebo na wejeba leko. Kale. Sebo. Kada amanya sija kugogera. Era galeke. Nenga ndi wano Uganda. Sebo. Kale teacher ekiriwo nze nkola no ku mini price. Tuna obukalo tubera nabo abaka bano. Naye abavubuka abo kati nze nefuula munyarwanda wendi. Okitegeera era nga ndigenda mbagamba afe tulike ekimu okitegeera naye nga ndi muganda eddira effumbe muzukulu wa Lusimbi kati tica abavubuka abo waliwo sente zafulumye ziri miliyoni 2 zawadde ebbonga era naŋŋamba nti mugwokunagumako ogujja bagenda kutwalibwa e Rwanda bakole ki batendekebwe bakomewo mu mwezi w'omunaana okitegeera mpulira neesewulira nti bagenda e Rwanda batendekebwe bakomewo mu mwezi gw'omunaana naye yaŋŋambye nti banakoma mu gw'omunaana abaganda bajja kutuwulira kidde mu statement kidde bora obuvubuka abaka bano bawedde sente miliyoni 2 kati sente ezo zakusooka kukola ki bwokubamba balina ku bakazikazi ono mu Uganda zakutandikawo bizinesi kubona yakozeko kagundi kabotiki emutumbe nagamba ogenda kutendekebwa e Rwanda bagenda mu gwakubiri bafulume mwezi gw'omunaana okitegeera naye agambye nti banako mu gw'omunaana baganda bagenda tukola ki bagenda kutuwulira okitegeera naye mbu bona aveera bagenda sigala basasula miliyoni 2 abamaze okukola ki okuva naye mubuuka yayogedde ye muyima yate si mutuusi naye nga wadde miliyoni 2 buli omu 2 bonga bwewazayisiza mboka na bokka olasiza bonna kale toyanza nnyo sebo kale obeera bulungi wabo sebo teacher wangi sebo muna gye baliko kale sebo nawe gye baliko sebo we balikuweza munnange ngezaako munnanga katamivuko ku internet kagezaako obutamiivu tugenda balumya emitwe tumiddeko ku muganda wange oyo avuddeko muna wafumbe nange ndi wafumbe nze
obuzibu bwange bwenina kirifukangave gemanya obuzibu bwange bwenina jivude njigudda emabega ennyo mbadde ngamba bannange Museveni tumanyi nti mulabe waffe naye ate ffe kizibu omuntu ava manya kalangwa bwempulira kalangwa n'abalala balinganga kalangwa ayinza atya okuba nti ajja ki abba amataka kyalo ku kyalo nga mumumanyi nga muli mu 10 naye nga mwetuddeko muwoza gavumenti tuyambe bannange kikyamu kati Museveni kikyamu oba ffe kikyamu bannange kambuuze singa nga bajjajjaffe baaliwo bati twandisanzewo Buganda gye tuli mukati takyandibaddewo tukyawumbuye sonowa ensonga eyo bino ebintu buno buziga buno bwa gavumenti gye tuyambe biki mwana nze mbitunuulya ne ŋŋamba singa Katonda tukubala ddo ffena ntugwawo manyanga musisi bye byange tukyalumbuye kale twayanziza Hello. 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 Nakutana nange yogera. Hello sir. Wangiza. Hello tisha nkula musiza sir. Nkale yabo nawe je banaka. Kale sir. Mundange nange oyogedde okugwettaka. Naye ogwettaka mundange naffe gutuli bubi ssebo. Sebo sijja kwogera amannya gange naye bwe nkyogerako abasinga bakitegeera. Baatwala ebyapa byaffe abayinula okusalako ettaka ly'oluguudo. Naye baganye tuddiza ebyapa byaffe abasajja batubonyaabonya n'egwa ebyapa. N'obusente bwe baawa abantu bwaggwawo dda abantu bakulana gwabya. Ompulira sabo? Nkuwudda n'enseekuwulira. Munange ebyapa bituli bubi baganye okubituwa batusaba kalonda aleeta kanoleeta kali ebipapula byonna tubiwaddeyo biweddeyo naye ebyapa biganye okudda. Anti yensonga lwaki gavumenti eyagala kweddiza ttaka lyonna. Waliyo omukyala bamuyita mukyala Amina. Mukyala Amina atutambuza banene n'obwoya ne butuggwa ku magulu. Mukyala Amina ali eyo yakola buli kimu n'alyoka agamba mujja kunzirira mu bbanga bweriti ensonga ze ye yazikwatako zonna yalinga yazikwatako tewali mulala akola kintu ekyo nga gitaliiwo naye tetumanyi kyakola kale sebo neyanziza. Hello. Sebo. Teacher, oli otya sebo? Ndi bulungi sebo, oli otya sebo? Bulungi. Ate nno gwe tweddira gumuuze naawe. Sebo. Naye kino ekigenda mu maaso ffe nga bavubuka mutuufu kinkuba wala nnyo. Sebo. Okulaba nga embeera eno yonna yonna etuukawo Bwakabaka busaanyiziddwawo ebintu mubyogedde abantu bonna tuwuliriza naye tusirise. Eggwanga liggwawo embeera eno ddala mutuufu tugenda gikolera ki? Kati omusajja we yayagala kutwala ttaka. Bannanga Abaganda bawuliriza tusituke tulwanirire obujjajja, tusituke tulwanirire ettaka bwe Buganda. Kisabye ebyati. Kale sebo tuyanzanye sebo. Badde. Hello. Teacher we bali kuweereza. Kale sebo nayo bali kubeerako.
ne musajja wo Kisolo omuto. Eso. Pakati nze ensonga yange egende eri Abaganda kubanga byenjogera bye bajja okubitegeera. Obuganda ebimu kubikola Obuganda ly'ettaka. Awatali ttaka Obuganda tebusobola kubeerawo. Ettaka bwe businziiriro bwa buli kintu. Omusajja ono ekigendererwa kye lwaki ayagala okutwala ettaka. Kiki emabegako wali watusomesa n'otugamba emabegako eyo waliwo vidiyo gye watusomesezaamu n'otugamba nti abasajja bano tebalinaako nsibuko yaabwe bajja batambula butambuzi be bannalwanda abatuusi. Ensi ya Rwanda y'abannalwanda Abahutu n'Abatwa naye abannalwanda abatuusi abagwa mu kakundi ka Museveni bajja batambula butambuzi tebalinaako settlement ntuufu. Kati olwaleero ayagala nnyo okufuba okulaba ng'awamba ettaka lya Uganda akole settlement ey'abatuusi. Olwaleero waliwo omukubi awo oba omuteesa omu ava okwogera ku Kalangwa. Omusajja gwe bayita Kalangwa azoganyizza Buganda yonna n'ejjinja n'agikwatako n'ayingirako mu Busoga nayo n'agikwatako. Naye bw'olaba Kalanga bw'afaana alinga ekitole kya sabbuuni kino ekyannomye ekyamukwano mumpi muzibu alinga ekufulugula kabuyonjo naye n'atawaanya abantu n'enkuyanja genda mu maaso. Kalangwa ayina n'amagye agagambala yunifoomu era nga bw'omulaba bw'oti omusirikale wa Kalangwa wanjawulo ku basirikale abalala yunifoomu yiye yanjawulo era bo nga baateekebwawo kuzoganya bantu ku mataka. Era olwaleero tikyoyina ekintu kyoyogera ba MP abeeyita abannuupu nga tebasobola kuvaayo kuteeka feesi zaabwe mu kamera nga tebasobola kuvaayo kupositinga positi yonna eraga nti nno ennaku z'omwezi 5 tugenda Ntebe kunona pulezidenti waffe. Abantu abo bonna batulyamu buli lukwe era ne ba MP beeyo oba owulira esayidi ze ewa Kalangwa bonna baakolaganidde ne Kalangwa ne babonyaabonya abantu baayo. Emabegako eyo tikya najja n'enjogera ku bukulembeze obuli mu Masaka, Mpigi ne Kalungu nga waliyo abannalwanda abeekolamu obukiiko nga abantu abo essaawa nga 7 ogw'ekiro oli ajja avuga emmotoka n'olaba ng'emmotoka ey'ebbeeyi eri mu miliyoni nga 607 naye nga mulaba ebayitako ssaawa nga 607 ogw'ekiro n'olaba ng'ekkiireyo wansi gye basibuka olwo ng'abeera agenza okusisinkana olukiiko lwabwe n'abalekamu ssente. Okubalekamu ssente ezo ze zigenda okutandika okutulugunya abaana ba Nnambi n'ekintu. Olwaleero ffe ng'Abaganda okubeera nga tukyali awo nga tetusobodde kwerwanako kiba kya nnaku nnyo. Ssaabasajja ekigeeza Ssaabasajja okubeera nga waali ttaka bwe liba nga ettaka teririiwo Ssaabasajja aba tagenda kubeerawo. Obuganda bwaffe ttaka. Olwaleero ffe wano mu Buganda buli kika kiyina ettaka lyakyo. Buli nnyumba eriko ettaka lyayo nti affe wano we tuziika. Olwaleero omusajja agenda atutwaleko ettaka tuba tugenda kuddawo Abaganda bannange. Abaganda twabaaki tikyogenze n'oyogera n'ogamba tutunuulira Kalangwa alinga ekikonde naye najja olw'okuba azze n'obubundu nga 3 oba 4 ne bafuumuula abantu bonna ne babatwala bonna gye baganda ne babatwalako ettaka lyabwe. Bannaye ffe twabaaki Abaganda. Tikya nze nkowoola Abaganda mwenna gye muli Abaganda mwenna gye muli nga mukyebase nga muwoza nti nze tebinkwatako. Waliwo omuntu omulwaliro gwe nkubidde essimu abadde Kalangala eyo ne mubuuza naye waayi kiki ennaku z'omwezi nga 5 wakitegedde tugenda Ntebe kunona pulezidenti wa aŋŋambye nze ebyo tebinkwatako naye nga Muganda ne mugamba tebikwatako ekijja kyekijja ddala obeera otegeera naŋŋamba nze ebyo ebintu byammalamu amaanyi abantu bangi babawadde obutwa abantu bafudde ne mugamba ne bw'onosirika simba wakati awo oyo yali ekyennyanja kye bayita enkolongo yakolongoka era ndowooza kituufu ne mugamba ne bw'onosirika ne bw'ono era bajja kutta ebyange ebyo tikya naye nnaku
Teacher Lumbuye. Kali sebo nawe gye baliko. Kali sebo. Omulimu ogukoze. Eso. Naye nze esa yange eri nti bana Uganda. Bwe tutave mu kwekubagiza ettaka lino omusajja oyo yayagala okulitwala nga yakatandika okukulembera mu parliament bayali ya mukaaga. Yayagala okuleeta ekiteeso ky'okutwala ettaka. Ba MP abaaliyo obudde obwo ne bakiremesa. Kakati bw'abaako akomyewo ng'ayagala kukozesa amaanyi. Nsaba bannayuganda tuleke okwekubagiza. Obutiitiizi bwaffe bwe bugenda okutukaabya ppaka. Naye bwe tunaayambala okumalirira ekizibu kiri kimu gavumenti kuvaako. Bwe tunajjako gavumenti ebisigadde byonna tujja bikolera. Tujja kweterereza ebintu byaffe. Naye kati bafa omu teri ayagala kufa. Mu busi buno teri ayagala kufa. Naye okufa kuli one by one abantu bali mu kufa. Naye nga ffenna tukimanyi nti tugenda kufa. Twambale obuvumu, tusalewo omulundi gumu, tugobe omusajja. Kale toyanzanye. President Kyagulanyi yasalawo onosonyiwa nteseza mu busungu naye obulumi bwenina kuba babloga mwogedde ebigambo biyitirivu. Abantu bangi abali mu kufa, abantu bangi ababonaabona ku mataka. Twambale ekyambalo eky'obumalirivu, tusalewo omulundi gumu nga banansi. Tweddiza ebintu byaffe. So munansonyiwa abawuliriza mwenna naye lwa bulumi bwe bunjogeza ebigambo bwe bityo. Kubanga ekikwata ku ttaka omunansi asigale wa? Abadde ensi esigale ku ki? Halo mukulu Lumbuye wabale tuweereza ssebo. Kale nnyabo nawe bali kubeerako. Kakati mbadde nteesa waliwo omukubi omu akubye mu abadde wakubiri omukyala ng'awoza byapa. Kati omukyala oyo abadde awoza ebyapa. Olunaku nga 5 yaluwuliddeko. Tubadde tubasaba akuŋŋaanye bonna ab'okukyalo lye oba balinnya tractor oba bajja nga bavuga bipiira oba bajjira ku bodaboda bajje nga nnaku 5 ku lw'entebe. Ekyapa tujja bijjayo. Kale nyabo. Point ey'okubiri. Abantu omanyi Museveni yagenda n'ajjawo politics. Essomo ly'aba politics. Naye ku bantu ffe abaasoma mu okuva nga 19 it's like 19 20 not 20 something like that. Twasoma ku bayima. Abayima nga batugamba nti no those are the cattle keepers abatambula from another place to another nga banoonya pasture. Ng'ente zaabwe bazinoonyeza ebikuta era we basinziira we batuula. Kati nga nzirako oyo mutabani we omutamiivu ng'agamba abayima. Kati nga tuddayo emabega nga bagamba nti no abayima abo tebalina kibanja, tebalina we batuula. Kaakati bagenda ne beesiba mu Banyarwanda, mu Batuusi, naye nga bayima. Era wakiwulira omutamiivu ng'akyogera ng'agamba ffe tuli bayima. Those are the people who are looking for grass and water and pasture okutereka ente zaabwe. Kaakati baagwa mu Uganda, kati kanzireke baagwa mu Uganda, mu bantu b'e Uganda ne batugumaasa ne bagamba bawangudde ensi bakoze eki, babbye ebibanja byaffe. Bannayuganda beba abayima be twasoma mu history. Ky'obola Museveni yajjawo politics okukweka kiri eky'abayima looking for pasture. Kati bazze banoonyeza pasture bagudde e Uganda. Uganda bagenda kufuna obutuuze. Ente ezo zolaba eri ewa Museveni ez'amayembe amawanvu. Bannayuganda musituke tujje tulwanire ettaka lyaffe kubanga those are the Bahimas. They are not Tutsis. Bahimas from Ethiopia and Eritrea. Baze mu Uganda. Thank you so much. Hello.
Sebo. Yes. Jibale kusebo. Kale sebo nawe jibale ko ineda chika 2 zokka. Kale sebo. Bale kuweereza bannange. Naye bale kubeera ko. Okusookera dda. Ensonga y'ettaka gyogeddeko Abannayuganda babiri beerinda. Ekisookedda mu UNROM mulimu abavubuka abasaveeya bazze bakuŋŋaanya ettaka kulaba abasajja. Buli badde balaba nti simanya oluguudo luyitawo kabadde nga kakodyo bakolako bye bakoze ne bakola ki ne banyaga ettaka. Ekyokubiri olubiri ettaka ly'okulubiri ne ku Masiro wallahi ya Mungu Mayiga yerimba amajambiya twagaguze dda gali mu nnyumba akasambula katandike. Ogambye ki damu statement ngambi Mayiga ettaka ly'okulubiri n'olw'Emmengo ne wano gana Amasiro wallahi beerimba nga ddiri bwe yayiise amajambiya twagaguze dda. Ne kati salawo wenjogerera amasannyalaze gonna bagaggyeko mu bitundu by'Olubaga ng'oli mu kuwa information eya kiyingi. Nze nsagezze vidiyo bagikudde emirundi 6 owulira naye aganyabo okulya n'okukomba essowaani Mayiga akamanyira akaze ewa nnyoko amajambi abantu bagalina ettaka balyeyimbemu bagenda kulaba akasambula. Ekirala ekyokusatu abagagga bonna oba tugenda abasajja bannakabala Abaganda nga balina abantu abadde beesiga bakyuseemu goal positions katono. Olukooyo lwe bakweseza ku kiyingi luli mu bantu abangi ab'Emmengo n'abasajja Abaganda kugamba bakulukulu abaludde nga balina bye beekoledde. Beegendereze emikwano gye bayita nti emikwano egy'okumpi bonna nkwezinge babasizeemu ensoole nga olwo muzeeyi James ono we kubalira entuma abadde azoganya Kiwalabye beegendereze ebyo byonna beebeereremu naye nga amajambiya go tugaguze agannyabo Mayiga tugenda kukutemaatema kwata ku lubiri n'Amasiro bye byage. Tweyanziza. Hello teacher. Sebo. Akatamibiko ku internet. Mukali wano kanya joni woko wa coffee. Ala ne Mayiga wasanya. Ensonga ngeri weti teacher. Sebo. Nze ndi muzzukulu wa Lwomwa Sibukambale Mawokota omusajja wa kika kyandika. Kyekijja mu maaso awo singa batuggyako ettaka Yoseri n'atwala ettaka tugenda fuuka Momboze tuziikibwe nga mulimbo. Kituufu ekyo. Ekyo buli mwabeerewo ng'akimanyi nti tugenda kutandika kuziikibwa mulimbo. Wabula option weeri nga 5 ebyo byonna byonna tusobola okubikomya kw'olwo olunaku. Naye singa twetuulako kubanga ebintu byonna bijja biyita mu paaliyamenti era paaliyamenti erimu abagituulamu kati abagituulamu era be batuwaayo. So tuzuukuke tulwanirire eggwanga lyaffe otherwise tugenda kuziikibwa mulimbo. Ebyo byange teacher. Tweyanziza. Hello. Sebo. Samange jebale ko mukulu Lumbuye. Kale sebo nawe jebale ko. Sinzi dewano daba. Lewine dakika 2 zokka. Amanya za kanje. Ekisumbuwa Abaganda baba na Uganda. Mu bintu byonna nga bwe nakabira. Abantu tebannategeera kintu kye bayita ettaka. Abantu obutamanya ttaka ffe wano mu kibuga South Africa wano oli mugwira okugula ettaka oyinza ogula ttaka wano ne bw'oba olina ensimbi obutitimbe ettaka tukozesa abakazi zigolani n'amaka wano naye okozesa mukazi okusobola okujja mu kitundu kino okubeeramu olina kukozesa munnansi naye Uganda gy'osanga
omusajja ava e Rwanda oba Burundi n'ayingira leero enkya n'akulaga nti agula ettaka. Abannayuganda bwe banaaba nga tebannazuukuka ne batamanya nti mu mawanga eri gye baagala okudduka mu America, Canada titeri makulu. Okusooka okulwanirira eggwanga lyo kyekintu ekikyasinze obukulu. Abantu nga tebannategeera nti eggwanga kyekintu ekisookebwako. Byonna bino byonna ne betunoonye eno obusente teyina kye bukugasa, kubanga ewamu waba wafu era ojja zitwala millions na millions bazitwale n'ettaka balitwale. N'olwekyo ze nkowoola abantu bonna mu Buganda, Bannayuganda, it's not only about Baganda, all Ugandans abaagala ensi yaabwe bazukuke, tuyimuke, tulwanirire eggwanga lyaffe. Otherwise Museveni is determined okulaba nga ffenna tuggwawo generation yaffe yonna, abaana tubazadde ku mawanga. Okiwulira sewo? Tugezaako okusomesa abaana baffe ensi mwe tuva, tusomesa abaana baffe history w'ensi yaffe. Naye Alo teacher. Sebo okwadde dakiika 2 zokka obudde butugenzeeko. Teacher webale kuweereza. Kale sebo nawe bali kubeerako. Kakati nze jjejje bwe neeyita. Teacher nze nsinziira wano Namasuba ndi Uganda. Teacher obusajja obwo Obunyarwanda nze kye nalaba bwe tutaabukaliremu. Teacher ewaffe mu biseera bya pulezidenti bwe baamukwatira, baakwata abaana teacher. Halo? Wanji? Mu biseera bya pulezidenti bwe baamukwatira, teacher ewaffe wano baakwata abaana nga waliwo obuyinza buli buna bwe bubeka abaana abo. Naye teacher okimanyi nze lwe neekaza nenkalira mu Bunyarwanda obwo ne mbugamba tebaddamu kukwata wano omwana n'omu mwe tugenda batemaatema tubadde. Teacher tebaddamu kukwata mwana n'omu. Halo teacher. Ense kuwulira. Esebo teacher, kaakati nze kyensaba abantu babe mu kutiitirira abantu okuba be basinga okututya. Beekalize ku bantu abo teacher, balekerawo okubatiitiira. Teacher ku nsonga y'ettaka, nze ndi musajja wa Ffumbe. Omusajja oyo yeeyita jjajja waffe Walusimbi teacher. Twamutwala mpaka mu kkooti ya Kisekwa teacher, twamutwala. Akasajja ako kamayega kaavuvuba omusango gwaffe, kyokka nga baali basaza omusajja oyo aveeko kubanga nsobole. Si alina okuba jjajjaffe, naye akasajja kamayega kaavuvuba ensonga zonna mpaka omusajja oyo n'alemerako, era ettaka lyaffe jjajjaffe we tutuula we tusibuka wonna wonna akasajja jjajja kalitunze kalimazeewo. Era nze bwe nakalaba akagenze ewaayo teacher nakuweereza message nga mutwa nakugamba njogere kasajja ako naye nga mayiga akatusiriyeeko. Teacher webale kuweereza. Kale sebo Mukama akonkomere. Amen. Bannange ebiwoomu biggwa byokya. Njagala kwebaza mu badde ku video ya leero. Abatasobodde ejjira olw'ensonga ne babagamba asinyaza bagaggyeko ne internet baade bagijjeeko e Kampala, ndowooza nga ne jihad nga bagezaako jihakinga. Ndowooza tusinkane ku Lwokusatu tugenda kukola ttaka. Tusooke tubasomesa ettaka kiritegeeza gy'oli n'obulungi bw'ettaka. Mukama 13 mpeera video wedde tusinkane ku lunaku Lwokusatu ku saa 2 ez'akawungeezi. Mweraba.